Kyenkulu mu Kampala egobye okusaba kw'omusirikale wa police SSP Nixon Agasirwe Karuhanga ke yateekayo nga ayagala okuyimbulwa kakalu ku buwaze wakati mu kulaga nga bwe yali yamala edda okusussa mu nnaku eziragiddwa mu ssemateeka 18 eri omusibe yenna okuyimbulwa ku buwaze singa omusango gwe gubeera tegunnaba kutandika kuwulirwa. Omupoliisi SSP Nixon Agasirwe Karuhanga avunaanibwa omusango ogw'okutemula eyali amyuka ssabawaabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi ng'omusango guno avunaanibwa ne munne eyali omukambwe owa Flying Squad Abdunul Semuju amanyiddwa nga Minana. Nkusaba kwe Agasirwe agamba nti yali awezezza ku alimanda ennaku 184 ng'omusango gumuvunaanibwa tegutandikanga kuwulirwa bw'atyo ng'asaba kkooti emuyimbule awoze ng'ava bweru. Omulamuzi Isaac Muwata agobye okusaba kwa Agasirwe ng'agamba nti talina nsonga ya Simba gy'asimbyeko ku kusaba kwe. Ayongeddeko nti Agasirwe alina emisango emirala 4 egiri mu kunoonyerezebwako era singa ayimbulwa ayinza okutataaganya okunoonyereza kw'oludda oluwaabi. The right to interfere with prosecution witnesses, many of whom were his subordinates. The respondents also challenged the applicant's character, noting multiple ongoing investigations for capital offences, including kidnapping, intent to murder, aggravated robbery. Additionally, the respondent noted that land title presented as proof of evidence, proof of residence, is currently under investigation by the CID. An allegation is that it was acquired through illicit enrichment. Ayongeddeko nti mu kiseera kino oludda oluwaabi lulina obumu ku bujulizi bwe lumaliriza bwe bagenda okwesigamako mu musango guno era nga n'abawawaabirwa babawaddeko ku bujulizi buno ekiraga nti baliko bwe batuuse era ng'essaawa yonna gwa kutandika okuwulirwa mu butongole. Kusooka ab'ebyokwerinda bakwata abantu 4 mu butemu buno era oludda oluwaabi ne lutandika okuwa obujulizi bwalwo era nga wano omu ku bakwate Kiseka Daniel yeesowolayo n'akkiriza omusango era kkooti n'emusalira emyaka 35 ng'ali mu kabulamuliro era n'afuulibwa omujulizi ow'oludda oluwaabi mwe yayita okwewako obujulizi ne bannabalala 3. Ono yategeeza kkooti nga bwe waliwo omukozi wa gavumenti eyabawa omulimu guno era nti basasulwa Nixon Agasirwe ekyaviirako okukwatibwa kwa Nixon ono ne Semuju Abdunul amanyiddwa nga Minana nabo ne bagattibwa ku musango guno. Joan Kagezi Namazzi yatemulwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 ekiwaatule bwe yali ng'akyamyeko okwegulira ku bibala ng'adda ewuwe. Anet Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku Rakai TV Amalindi. Awo wenyini katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluvannyuma amalindire gagenda kweyongerayo.